bw'olaba omulirana ayita mu ntungo nga bwe litaba eddalu kinaaba kizindo. Si kigambire mukase ali kigambira nnyina. Abalungi muliyo mutya munkoledde ekyo omuziziko kye gukolera ekizaana. Bwe nange ne mbagamba nti ate naagaana ntya. Lwaki ate okukiikira ejjimbi? Weewaawo nzize yanjegayegana ate okubaako ebirala eby'ensonga nyongerezeeko nanti nabagamba omugagga alungira ku bisiriiza. Bulijjo tulina okwongerezaako kubeeko n'ebyensonga ebirala bye mumanya bulijjo. Nze Munnabusiro era nga sigenda kugerenjula ng'eddimi ly'enjala kambategeeze olugero lwaffe luno lugamba nti bw'osussa emmwanyi lugwayo lutya. Bw'osussa emmwanyi omusanga ku mayanja ng'awungula. Bw'osussa emmwanyi omusanga ku mayanja ng'awungula. Bannange olugero luno lutuyigiriza nnyo okufa ku bantu. Lutuyigiriza obutabuusa bantu maaso. Lutuyigiriza buli muntu gw'olaba gw'osinkana n'oyo akwekuusaako mulabirire abeere nga obudde bw'omusisinkana oba lwakulaba tatoma nga tajjula nga tasigala mu mbeera eri gye tuyita ey'ekkondo oba evvuunya yonna oba embibi ku mutima ng'agamba nti muganda wange yampisa bw'ati. Kubanga olugero lugamba nti bw'osussa emmwanyi omusanga ku mayanja ng'awungula. Olwaleero gw'otunulira n'omunyooma kyali ekyo olwaleero mulabaawo. Obudde butambula ate bagamba emirembe gye giseguza. Muganda wange wandimusanga olumu ng'ate kye wamulabamu emyaka 10 emabega nga sikyali nga Katonda amuyimusizza akyusa ali mu kifo kinene naye ng'ate luli olina obuntu obutonotono bwe wamumma olina omukisa gwe wamulemesa bwe yali badde akozesa bwe yali badde atuukako n'omulemesa omukisa ogwo laba ate omusanze nga munene nnyo ali mu kifo ky'amaanyi ye yandibadde alina okukuyisaawo. Olaba naye bwakujjukiza akagambo kali akedda nti wansussa emmwanyi muganda wange bwe wali ozigaba wagaba n'ogaba nze n'ombuuka n'owabali. Otegedde ensonga eyo kubanga ate era ekintu ekyo kimala ne kidda ebiro bitambula mbagambye emirembe gye giseguza. Jjukira waliwo olugero olugamba nti gy'onoonyeza olukato yakujjukiza lwe wamumma ekibbo. Olwo olugero badde olumanyi? Gy'onoonyeza olukato yakujjukiza lwe wamumma ekibbo. Kakati nze mbabuulidde kati bannabyabufuzi nammwe olugero lubakwatako. Wali oli mu kifo eky'amaanyi naye ate tewaweereza bantu. Wagenda n'osaba obululu ne bakuyamba n'ogenda bakuteeka mu kifo eky'amaanyi tewafaayo kubasakirira kubavujjirira kubaako by'obawa ebibakola ki ebibasiima tewabawa. Naye kati ekiseera kikomyewo obeetaaga otuusa abantu bano kati obeetaaga nnyo. Nabo bagenda kukujjukiza bw'otaabafaako olunaku lumu ng'oli mu kifo ekyo obeere nga tokyeyagala ate emirembe gikuggweko wabasussa emmwanyi. Wegendereze nnyo mu kaseera kano. Embulire yeeyo tuli ku Sample Hotel wano mu Kitunzi wano Lungujja Kitunzi yitira awe nateete ku 5 okwate ekkubo eridda baali tuluma Ssekabaka Kintu naye ffe tuliyita Kabaka Kintu olw'ensonga nti Kintu taba Ssekabaka twagala okutereezaamu abo. Abamu lwe muyita Kitunzi Road Sample Hotel mugisange wano mujje mugiwagire. Balina gardens ennungi. Sample Hotel balina ebisulo birungi. Balina conference hall oyagala kuteekateeka meeting wano muziteekerawo ez'embaga eza birthday meeting zo kwanjula n'okwanjula byonna bitambula bulungi wano Sample Hotel. Ate nga Sample Hotel emiwendo gyabwe birungi kale batuteekamu ensimbi tujje tusomese tuweereze abantu eby'ensonga. N'olwekyo naawe tuyite tujje ku business yo tugirange ng'ate gwe bw'osasula. Tambuzaako ko balabe Sample Hotel gye njogerako. Eyo ye Sample Hotel bannange. Hotel y'amaanyi nnyo wano n'okujja mu Kitunzi. Erina gardens nnene bwaguuga. Erina gardens ezirabikako ennungi. Kale jangu toddeeyo ne weebonyabonya. Jangu wano ku Sample Hotel ebintu bigenda kutambulira bulungi. Etuteekamu ssente naye naawe muteekateeke n'ebya yita ku 078 599 343 tujje tusomese nga tusomeseza ku bizinensi yo. Ekyo kirungi nnyo kubanga owagira olulimi lwo ate era obeera naawe tukulanga ofunamu mweraba.